kumpi buli kyalo kye watuukangamu mwabeerangamu ebizindaalo ebyawanikibwa waggulu ebiweereza abantu b'omu kitundu ekyo by'oyinza okuyita community radio. Kyokka abavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga aba Uganda Communications Commission UCC n'ekitongole ky'obutonde bw'ensi ki National Environment Management Authority NEMA bazze bakola ebikwekweto ku bizindaalo bino nga buli bwe babisanga babitwala. Kati bannannyini bizindaalo bino beekubidde enduulu eri gavumenti okubaddiramu mu kifo ky'okubawera waakiri babalambike engeri gye basobola okuweereza abantu baabwe mu kitundu. Tusaba emizindaalo gino giteekebwewo gisigalewo with regulations. Kati ewange bwe mba sina kyakwogera okumala ennaku nnya soogera ate siyinza kwogera ku mizindaalo mirundi ena lunaku no batuwa olukusa abo abakola ensobi ku mizindaalo tukwatagane ne polisi z'omu bitundu nga bwe kyali ku mulembe gwa Mwami Mutabaazi nti twagendanga ewa DPC ntumutegeeza nitukubayo essimu era ne batukkiriza omuntu oyo ne tumugjayo ekitaliiwo kati mu kiseera kino. Bano bagamba okusinga balanga bintu bibuze mpozzi n'okubika nga balaba tebalina musango gwe baba bazzizza. Mizindaalo gino ddoboozi ddene nnyo ku byalo wansi abantu bagyetaaga bagisaako ebintu ebibula batuyambako abantu abafudde kwegamba gikola publicity nene nnyo. Waliwo kati incident yagwawo ematuge mabegakaawo omwami yagenda nabba ku mukazi omwana nga butumye ku dduuka omwana kati omukyalo yajja mu bwangu n'alanga omwana kakati yalaba omwana oyo nga bamutwala nga tumudescribing ali ku muzeno nti omwana yambadde bwati ne bwati ali myaka bweti ne bweti omukazi nagasiyo n'omwana gwe balanga era omukazi yakubirawo enduulu omusajja n'ata omwana omusajja n'adduka omwana gwe kubeera nga asobola okubeera nga ataasibwa bafa ku kyalo naye nga tebalina sente zibatwala waabwe ne bajja era nze tubayamba bangi nnyo ne mukuŋŋanya sente za keesi ne mukuŋŋanya mayisente twala omulambo naye nga biyita ku mizindaalo gy'ekyalo. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti okubaddiramu kuba bwe kituuka ku pulogulaamu za gavumenti babeeyambisa okutuusa amawulire ku bantu. Ekyokulabirako nti emabegako COVID bwe yaliiwo ffe twayambanga abantu okubawa amawulire gonna n'okubiriza abantu bategeeza nti obudde buziba bala tebalinanga na masaawa obaga nti bannaye obudde bwa kafiyu butuuse bagamba essaawa ezi buli muntu genda ewaka basebo ne bannyabo temutambula ebizindaalo gye gyakola omulimu ogwo. Bwe twogeddeko n'omwogezi w'ekitongole ky'ebyempuliziganya ki UCC Ibrahim Bosa agambye kikafuwe bano okukkirizibwa okukozesa ebizindaalo bino kuba kimenya amateeka ga byampuliziganya. Ebizindaalo tebiyina kawaayiro kabisapootinga mu mateeka gaffe ag'eggwanga okubiddukanya nga radio oba okubikozesa for purposes of broadcasting. Atubuulidde ng'ab'ebizindaalo bino bwe batambuza amawulire ag'obulimba eri abantu ekitayinza kukkirizibwa. Tuyita bennyini beekengera ebizindaalo olw'okuba nti no information eyitako teri agisengese gwe tumanyi bukugu bwe. Ayongerako nti abamu ebizindaalo bino babyeyambisa okusiga empalana n'obukyayi ku bannaabwe ku byalo. Kuyitako obubaka obukontana n'amateeka g'eggwanga, obubaka obusiiga obukyayi mu bantu, obubaka obw'ekifere, obubaka obw'obulimba. Awadde abaagala okuweereza abantu mu kitundu kyabwe amagezi okubatuukirira babasalira amagezi ng'okubawa amayengo ga radio agasobola okukola mu bitundu byabwe. Tulinawo enkola omuntu gwe tusobola okuwa radio nga tukuwadde radio zino ez'amaanyi amatono zi watts 5 watts 10 ng'esobola okubona akaalaawo twalyagadde tugezese ku radio ezo era tezibeera ku bbeeyi nga ziri ennene zemugamba nti bbeeyi ya waggulu nnyo. Ky'ekitongole kinnema nakyo ekisongeddwamu olunwe tetusobodde kwogera nakyo oluvannyuma lw'okubagezaako ne tulemererwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark